Maziga finally mukyala wa Kapere bamutute bibino mbikuletedde ate nga Eddie Kenzo wamu ne Alien Skin nabo mbalina mu maaso awo mbakuletedde akatambi abalake batayina ebya Yvonne okumulwepinga bibino nabyo mbikuletedde mu maaso awo akatambi kalina nga bwe linkola yaffe wano kwanda boy UG ka video mbadde nsaba okampeleka like nga tetunabagenda mawulire gaffe agaleero ka video akabenga kasolokola kye kutambula si mutima mubi mutima mulungi gwena tana subscribinga hajati kaloda gamba jenga kulombe edwa namba yawe simbe 67 mukubire tokkiriza kubeera n'ebizibu bambi tokkiriza mu inboxing ajja kuba kuyamba gwena ina business nyagalanga naffe namba feri awo so tukubira tujja kuba tukuyamba kale katugene mu bulega fe agalero olunaku olwalero Kapere bambi waliyo gwe yasanze ne mukazi we naye nga Roma zigamba nti omanyi abeeruwafu olugambo luba kukyenda babadde bamugamba mbuno mukyala woyo omusajja gwatera obeera naye naku zino bibino soko biwulire era nkomewo n'ebirala birinya kati nno Kapere omukyala wo mulungi gwe yafuna emyaka ebiri wootabadde naye amuzaalirako n'abaana by the way yamala n'atugamba biri biba bya comedy nayo maama w'abaana yoono munange olowooza tebamubbye omushala nyini gwe bamubbye era munyiivu nze mbadde njagala emboozi nawe ogirabe omuyimbi ono gw'omubuulirira yamusabye miliyoni kumpi ebyo okumugabira mukazi we oba bituufu omukyala bamugamba katulabe emboozi ya Kapere naye ye bambi ku ngeri gy'alimu omunyiivu yinza obba nga bambi kituufu omukyala bamuzannyiddeko tamanyidde najja mukazi wange bw'aba kalenga siratibeta nga ndi mukwano naye siratibeta si mukwano gwa mukazi wange bw'aba alimba ennyimba ze azimbe zikwatagane ku bantu balala so si ku mukazi wange ndi musajja munaku gye najja mukazi wange ate nzire mu bizibeera byakudda mu bizibu ebyo abakazi bali abazanga bwenvaawo nga ngenze safaari ngenze kunyunywa ssente nga naye amanya nti kati amanya nti Kapere avuddewo nti avudde ngadda mu kikomera nabatandika okweyagala naye bannange nze simanyi nze ngenda kutema omuntu era poliisi nze bwentema omuntu poliisi tebaako kyerina kukola kubanga ne poliisi yenyi senga bagikwanira mukazi waayo naye ejjayo amasasi nekola ki abakazi bangi mu nsi abalungi abatukula nga basinga ne Spice Diana naye olona mukazi wange okuba olaba mulungi nnyo anyirira okutenkanika sente mekazi mutadde bw'aba awulira nga mukazi wange amwagala bw'ate obukadde 12 mwago oba 28 ng'ate etteeka ligamba emitwalo obukadde 28 ampa abaana bange nze mulekere mukazi we nze ntandika obulamu obulala saagala kumumanyira saagala kuzanyira mu nva zange kusitolongula agala kuzanyira mu nva zange bazanyira mu nva zange mama twange kyali asobola okuba waali newe nvaawo siratibeta neiba wange wembeera ndi mu kikomera kino naye ali mu kikomera kyammanga ate ne mukazi wange wakkirira akirira nga wali eri edduuka liri wali kino kyekikomera amaduuka gali awo mwana kulaninga birala omukazi naye ebirala banange ogwavuuno simayira kumanya ate ng'ebya Kapere tubirese Alien Skin asisinkanye president oba muyite Tata Amaru wali eri ku kiteewe kyabwe ekikulu ekya UNF ekya Uganda Musician Association wano nga yabadde ayisa Alien Skin batuule wansi balabe engeri gye basobola okufinishinga oba engeri gye basobola okukola ki okwegattawo okuddamu okwegatta wamunani ne Palaso kozi babadde bamikwano nnyo era nga bonna babeerawa mu makindye mabbali ebya Yvonne nakankaka bitabuse ndooza mukimanyi nti no bulungi nnaku zino eno Alan Uthman ndooza mumumanyiwa wali ku TikTok abadde avaayo na nga stalkinga Yvonne nakankaka ndooza mujjukira bulungi tino Alan Uthman yasooka okubeera mu bawani yaliwo okubiri nga obangambe batya ono Dr. Sefko yayawukana ne Yvonne eyaddirirane yali namba 2
ne bagende Dubai ndoza mujjukira bulungi yamukolera bi passport bichi bagamba mbu Yvonne we yali eri Alan Smith yajanga ku hotel ngo yagala akola ky'okumurepinga naye nga Yvonne akola kyagana ebigambo si byange birina masawo omusajja agenda kuba abibagamba jasi wano jasi mbanze kola ko biclarifying okujiba wa muki mu bujjuvu kambalekera mu mwewulireko era nkomewo n'ebyani bya Calvin Kayanja wamu ne Palaso bibinyo Wale yaga mukwatia motero yaga tubyogere Alani walumba mwana motero ya suro wasoka ngo yagala mukwata lwaki mutulotembera kwogera ebitalimu lwaki mwagala Ogazo mwana nagana mbagwe nelemera mulumu ye komanira natusane hotelo wagena kudonga jali mbagwe wangamba otya tuomwana aganye linga matawala betu twogera Alani gamba joka fe ku mwana otherwise what gonna bireta hey tukubulidde mbagwe kikwasi akasajja akakwata nokwata abakazi omuntu wakamulaba gotandikira mbu I love you mpako koma nyoko linga amazi tekama ine bakwana bakazi sibanyo wali kasiyazi nokuba tomanya omuntu maito maina mai badamu babi wifananyi tandika na musaba kamalaya kana akenzi akasajja akenza takamanyi biko yakofaba kamanye hemane kankubira sibine kangamba mbo wa ona aganya ngobe na mulumu ngomana yaga mukwata kantu gwe butabyogera netubasirikirya abantu mwe babimwe basiru mwe twagano kwa bememe tusirika hingama na sana kwata munegoni kwa lepo walaga kwata mwana yagiri dagwe hingama zi bukusirika kubuzabuza dagiri dagwe yaze kuhumula mu buhumuzi hindo yagalo mukwata olotade komekeza amuleta wali otade komekeza amuleta kantu gwe gana gasiya bulolo Palaso tokyakwata namba yange naye nzo kukubira essimu sinoonya tiketi za bwerere ndi musajja asobola okweyingiza mu kivulu kyo n'entuula ne ku tebo naye kikunkubisiriza essimu Palaso nga kyenkugamba kye kino Palaso omanye entalo gye zituusizza famire yo entalo z'abayimbi n'entalo zino ez'ekisirusiru eza ghetto z'abatwalamu omuntu mulamba AK47 yafe ebitategeerekeka bya beef ntalo n'abantu batalina buvunaanyizibwa n'abantu batalina kye bafiirwa Palaso oli musajja mukulu olina famire ate olabye ku bizibu by'ensi ndi AK47 yandibadde leero waali mulamu yafa ne famire tefunanga justice lwa ntalo zino abavubuka abo basobola okukuwaga nti tujja kulumba abaana ba ghetto tujja kulumba enkambi eri naye njagala kujjukiza AK47 bamusanga mu Kabuyonjo teyagenda na gaali ebyatuuka ku radio bimanyi bulungi era buvuyo ne bitwala obulamu bwe naawe by'ebintu byebimu otadde obulamu bwo mu mikono gy'abantu abatalina kye bafiirwa sikubira simu Palaso kwegayirira kumpa tiketi kujja mu kivulu kyonsobola ogigula nyamba bulamu bwo ekyatta radio ekyatta AK47 kikyayinza okutwala obulamu bwo ku kyendaba ku internet abantu abatalina buvunaanyizibwa abakolera ku maanyi g'enjaga nga beewera basobola okusanga bulungi nnyo ne bakuzingiza awantu awatali muntu yenna ne batwala obulamu bwo nga bwe baatwala obwa radio nga bwe baatwala obwa muganda wo AK47 Palaso essimu gye nkukubidde mbadde nkulabula ove mu bintu eby'ekisiru kubanga obulabe n'obubi bwe buleese mu famire yo obumanyi mwina bamulekwa mwina abalongo nga taata waabwe tebamulabako nga temwina na kye muyinza kubagamba nti yafa kino wabula bino amaanyi g'ekivubuka njagala olowooza ennyo ku famire yo omanye ne weekoma ku bantu abalina kye banoonya mu bulamu omanye ne weekoma ku muntu atalina kyafiirwa bano abali ku maanyi g'enkoola amaanyi g'enjaga omanye weekoma okutankuula nabo entalo omanye weekoma nabo mu ntalo omanye wawo bakoma ensaawo yavaawo dda Palaso essimu gye nkukubidde mbadde nkukubira kukulabula nakutangazaamu nga muvubuka munnange
sikusaba tiketi, nze siri mu level z'abantu basaba tiketi za bivulu nina sente ziyingire obuvulu. Nyamba bulamu bwo, va mu byekisiru, kola ekisoboka olabe nti ojja obulamu bwo ne future yo mu mikono gy'abayaayo okulwana entalo za gete ezo. Kyekyo kigambo kyange, message mugintambulize etuuke wa Palaso, mumugambe tukyalina amaziga, tukyalina enyiike eya AK47, tukyalina enyiike n'amaziga ku maaso gaffe agaale olwa leediyo. Ffe bitategeerekeka, beef says. Ne basanga omuntu ne bamukuba nti naye wakuba ono, naye wakuba ono, byatwala obulamu bw'abantu. Palaso ojja kuleka abaana bo. Bano abavubuka tebalina kye bafiirwa. Bo bayiseeko dda bali ku maanyi ganjaayo. Omwana akusange nga ne bye mwalimu tabitegeera, yagamba wakuba fazza, simanyi wakuba gundi waffe, akuba akabuloka ku mutwe waffe. Oleka abaana bo. Byebye byange, si mwoba ogikwata oba togikwata, kasita message ogifunye.